Edi ekibuzo kyange kyekira kino ntino amabanja gasobola okubeera equated gasobola okubeera equal to transfer of shares nengamba ko Edi manyi kwanje okadde bubiri kati tobuyina mpaamu shares zo soboka nnyo era ebyo bizze bingi nga bibaawo abantu bangi mu business bafuna obuzibu nga business weeri ng'erina assets olumu mu service industry assets ziyinza okubeera entono naye ng'erinnya lizitowa okitegeera nja kuwa ekyokulabirako oyinza okusanga TV station oba radio station kampe ekyangu nga asset zeerina nga desk console computer microphones ne carpet office cabins n'obuzindaalo okitegedde naye nga erina license eya frequency okitegedde nga erina erinnya nti XYZ FM okitegeera nga frequency eri worth billioni ng'emu ng'erinnya lino lyekoze nga bw'ogenda n'obuuza abakugu nti erinnya lino lizitowa kyenkana ki basobola nalyo okuliwa value ya billioni ng'emu okifuna kakati oli najja n'agamba nti nina radio yange but I'm not liquid nina amabanja mpa miliyoni 9 nkuweemu 40% or 30% shares okitegedde so ne mutuula oli n'omuwa olwenda ye n'agenda n'amala ebizibu bye ebirala wano business n'egenda mu maaso tasobola kwegaana mu maaso awo just in case tewawandika muno transferring the shares zange otuziza ino tugamba nogende mu URSB and all that can be changed teriyo muntu anti kyekiri kyonna kinyonyodde kemutuukaawo muba mulina okuwandiika kakumala noba togenze mu URSB anti okuwandiika mulina okuwandiika mulina ogenda mu URSB mulina okusasula emisolo okitegedde so in case that is not done kati ebyo anti awo tekiba legally binding what makes it legally binding is paying stamp duty for transfer of shares and registering it with the URSB okitegedde kati abantu baffe abamu lwakuba emirundi egisinga omu ku babiri kuba kayagala okubba munne kino njagala nkikubuulire ndi scenario ko Kyekimu ne Pastor Jjengo ani yandiyagadde okubba munne sirinza kumanya kyekiri kye nagambyeko nti you have to be very careful mu bintu bwe biti waliwo seeking public sympathy waliwo pretending ebyo bibaamu nnyo ng'omuntu afudde e Uganda tulina ekizibu gwokimanyi nti emirundi egisinga buli lwabeerawo awola ne gwe bawola omu ku bombi abayagala kubba munne kisoboka awola abayagala kubba naddamu misingo anti ate anaakubbako kimusingo gwabayagala okubba oba olumu eyeewola ate yabayagala okubba ssente z'ono gwazeewolako kakati ate olumu nekigenda kigeetinga was nga bombi babbi nga buli omu azze ayagala kubba ki munne omubbi ayagala kubba munne olaba Abaganda balina olugero olugamba nti oba omuluvu asisinkanye omuwulutanyi kwegamba nga abantu almost emize gyegimu gikyukamu katono I think so okwewala ebyo byonna vulugu oyo that is why the primary thing to do bino ebibaawo batulaba mubiyigirengako bw'oba olina aka business ko naddala nkali registered ng'oyagala okubaako oba munno gw'oguzaamu emigabo oba ki oba kutunda oba ki ekisookerwako funa munnamateeka akuwabule akubuulire Uncle Eddie tutunye ku scenario ino nga I want us to be specific ko Kyekimu nga ye yawola ssente zino agamba nti nabanja
kino kimulekawa kasiteba nga ebintu bingiddemu enkayana za family katusookerawo ye ng'agamba nti awola ssente era kuva dda nga awola ssente kimulekawa nga family egamba business yaffe era tujagala twagala rightful management ebeere nga yaffe kuba business ya family naye nga ate ssente mu kuziwola yaziwola business eno eya family oba omu kuba family. I think alina okugenda mu bannamateeka batunulire endagaano ze yakola ne Jjengo alabe oba abanja Jjengo oba abanja company ABS. Ekyokubiri buli company erina amateeka agagifuga oyinza okwesanga nga Jjengo teyalina buyinza kwewolera company oba mu company ezimu walina okubaawo board of directors resolution era banks zigisaba nti board etuule ewandiike nti ffe gundi ne gundi ne gundi ba directors ba company bweti tutudde ne tugamba nti tugende twewole ssente bweziti mu banka gundi bonna ne bassaako omukono era ne bassaako nti tugenda kukiikirirwa gundi era resolution eyo negenda mu URSB nebeera certified neteekebwa ne mu bitabo bya company. Kati awo simanyi bano biki bye baakola wonna bayimiridde batya. Yeso nga lwaki mbadde nkugamba nti I wish I could interact with one of them or both. Kyekimu alleges that Jjengo echa false obtaining money through false pretense kiyinza omukwata era gwe gumu ku musango gwayinza omukwata just in case everything goes left. Oza kino kisoboka ewa Jjengo bw'aba alina obujulizi but kyesimanyi possibilities ziri zitya nti Jjengo yafuna sente mu through company nga talina zeolyamu n'azitwala. Nze nkuwadde the different general picture and simanyi bategeragana batya bayogera batya endagaano yali egamba ki nze naye njagala nze kyensinga okwagala actually nze saagala commentinga nnyo ku Jjengo ani kuba bombi abo balaba sirina gwe mmanyiiko sirina gwe nali nsisinkanye. Anko Eddie obeera mbivulu Kyekimu wanga tava mbivulu anti mbeerayo nga nkola mba sigenze kutunuulira bantu. When you are busy you don't have time to look and identify yani. So nze njagala bantu abatulaba bafune kyakuyiga oba ntegera kyeŋŋamba nze njagala abantu kati ogwo omuvuyo oguliwo family endala eziri eyo zifunemu ekyokuyiga n'omuntu omulwadde maybe naye nga alina business ye maybe afunemu ekyokuyiga amanye why kanetereze ndowooza obulwadde nga bwe bunnuma tomanya nnyinza okugenda nnyinza obutagenda kankole ekiraamo kyange. Tudde ku side ya image ya pastor nga tumanyi ekya pastor. Please don't. No. There's no image to talk about. Pastor Jjengo is a pastor. Aina image aina ministry gyatwala. No. The word image and Pastor Jjengo cannot be in the same sentence. Togere ku nsonga endala. Brand. Which brand? There's no brand to talk about. The brand is maybe ABS TV. Pastor Jjengo is a brand. Aina abantu abamugoberera abantu abamukkiriza musinga everything goes left kimulekawa. Kati waba alina abantu abamukkirizamu abamugoberera. Njagala aveewaawo. Agende waffe Kamunye okumpi ne Nakawuka. Wano. Akolewo church endala abagoberezi bagende bamusangawo atandike ekirala. Kinakite. Ge magezi g'omuwadde. Tugende tasobola kukubira mulanga nagamba omuyamba omujjemu uline tusinga obadde musumba munne just in case oba kale nga mukwano gwe that option tetugitunuuliddemu. Uncle Eddie bijongamba ng'olina ekizibu kya miliyoni 600 nzo manyi mpa nnyo ssente ekitiibwa naye nga bakubanja miliyoni 600 Kampala olwaleero nga tolinaawo bikalu bikweyimirira
okufuna omuntu nti musumba munno alukwata aluteekeyo mu kavuyo ako ke balimu akubiddwa laddu ayanguyirwa. magezi kigewandi muwadde ng'omuvubuka omuto ali mu kintu nga kino? Omuvubuka omuto kyemmuwa, amagezi gemmuwa, ebyo abite abiveemu. That is if he's not party to the confusion therein, because sigamba nti ali omanyi njagala muntegeere bulungi. That is if he's not party to the confusion, abite abiveemu. Maggie Kayima, the famous Nabyomukazi, comes out of the blue and na alleging n'agamba omanyi wategerako ebyogamba munalina shares naye kimanyi wabiwulirako agambye yene essaawa naye aveeyo yali yabasonyiwanga alaba balayika bannaku. Tukikomyawo tofaayo. Njagala omuntu yenna agamba nti alina shares mu business eyo alete ku twagala kulaba ku documents. Agamba aliwo nga batandika nedda okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Anko kaddemu omulundi gumu nkute. Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Nze nina radio gye mmanyi eyatandika. Eyagitandika bonna be yatandika nabo n'abagamba muli ba shareholders. After some time n'abagoba nga byagezaako kwekyanga mubuuzo obukakafu olina leta kubikwogerako ng'oweekimundu takukkiriza na kuyingira ku gate. Muzuukuke. Buli omuntu bwe mbanga mutandika business nayogera ekigambo nti oli shareholder